Weewaawo ntendeza Kristo Yesu era njagala okutwala akadde kano kusiima Mukama waffe olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange, kubanga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Gwena agenda amaaso n'okuba nga ogoberera amasomo gano, njagala naawe okutwala akakisa kano okwebaza nammwe abanyiikidde okubeera nga mutwegattako ku YouTube channel yaffe ne musubscribinga. Twagala okuba nga tubasiimira ddala wamu ate era n'ogamba twabeerayo gwenna ayinza okubeera nga onyumirwa bye tukola, oyinza ogamba olina ebyokuyiga byogye mu masomo gano getugenda maaso n'okola. Tusaba mu buwombeefu bw'obanga olina ky'osobola okukola kyonna okwagira omulimu guno, okozese ennamba ezo ezigabibwa ku nkomerero eya buli programu gye tukola. Kijja kuba nga kitwanguyiza okubeera nga ate tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tukola bino byetugenda maaso n'okuba nga tukola. Gwena agenze maaso n'ogobera, nkakasa ddala nti ogenze maaso n'okakasa ebbanga lyonna ly'obadde ogenda maaso n'okuwulira amasomo g'enkola. Tetutambuliza buweereza buno ku lulimi lwa kubeera nga buli sseera tubeera mu bya ssente, wabula tukakasiza ddala nti Katonda akozesa abantu be nga bw'aba ayagadde. Ensonga lwaki tukujjukiza nti bw'obeera nga olina ky'osobola okukola buli mwezi ng'osobola okubeerako ky'oweereza, kijja kubeera nga kikolera ddala amakulu erifa okubeera nga naffe tweyongerayo okukwasaganya omulimu gwe tukwasaganya ku luuyi luno. Ate era manya mazima Kenneth ng'olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ekitundu kyaffe ekirala. Luli twatunula ekitundu ekisooka omwali essuula esooka n'eyokubiri, tutunula ekitundu ekyokubiri omwali essuula esooka olwokusatu, ate ne tutunuulira ku mulundi guli ekitundu ekyali ekyokusatu kyekyokuba nga twekkaanya essuula esooka olwokuna. Katonaku olwo twagala tutunuulire ekitundu kyaffe ekyokumeka ekyokuna nga tutunuulira essuula esooka olunyiriri olwokutaano. Lugamba bwe luti: bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. So olwo lwe lunyiriri tugenda okubeera nga tugenda mu maaso n'okulwekkaanyiza ddala, ate tubeeko eby'amaanyi bye tuyiga okuva mu lwo wansi w'omutwe ogugamba nti Katonda yatwawula tumufuukire abaana. Katonda yatwawula tumufuukire abaana. Era nga tujja tutunuulira ku bintu bya mirundi nga ena wano wammanga. Ekisookera ddala Katonda okutwawula, ekyokubiri tumufuukire abaana, ekyokusatu ku bwa Yesu Kristo, ate era ekisembayo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. So bye bintu eby'emirundi ena bye tugenda okuba nga tukola tutya nga tutunuulira ku lunaku olwaleero. Bwe tuba tutandise n'ekitundu ekisooka ekigamba nti yatwawula, kikulu nnyo ffe okutegeera nti mu lunyiriri olwokuna mu ssuula esooka Pawulo yakozesa ekigambo ekigamba nti yatulonda. Pawulo yakozesa ekigambo ekiyitibwa yatulonda, wabula ate mu lunyiriri olwokutaano aleeta ekigambo ekirala ekigamba nti yatwawula. Ekisooka yatulonda mu ssuula esooka olwokuna, mu ssuula esooka olwokutaano ate aleeta ekirala ekigamba nti yatwawula. Ekigambo ekyo okwawula kyo kigambo kye kimu mu Luyonaani ekitegeeza Katonda okusalawo nga ebintu byonna tebinnabaawo. Katonda okusalawo ng'ebintu byonna tebinnabaawo. Ate era ekigambo ekyo kye kimu okwawula mu Luyonaani kitegeeza okuteesa kwa Katonda okw'obwegendereza n'ekigendererwa eri abo abalonde be. Okulowooza kwa Katonda okw'obwegendereza mu kuteesa, mu kusalawo eri abo abalonde be. Kati ekigambo kino okwawula kyo kitunuulira nnyo kye tuyita enteekateeka ya Katonda oba okusalawo kwa Katonda. Naye ekigambo okulonda ate kyo bwe tuba tutunuulidde obulambulukufu bw'ensonga nga tugasseeko n'olwokuna, kyo kisongera ddala ku ngeri Katonda gye yagenda mu maaso n'okutuukirizaamu ekyo kye yali yateesa, ekyo kye yali yasalawo okukola. Nti
okulonda kuno kutugamba nti yatulondera mu Kristo Yesu. Ekyo kye kituukiriza okwawula kwa Katonda waliwo be yayawula. Bw'abaawula abalondera mu Kristo. Okwawula kulala n'okulonda kulala. Amala kwawula n'alyoka akola atya? Alonda. Ekyo Bayibuli kyegenda maaso n'okusomesa. So mu bufunze okwawula kuno kigambo kye kimu ekya Luzungu kye tuyita predestination. Okwawula kutegeeza kiki kyenteekateeka okukola oba okuteesa oba okusalawo. Kitegeeza ekyo kyenteeseteese okukola oba okutuukiriza. Naye ate okulonda kwe twala mu lunyiriri olusooka olwokuna kyo mu bufunze kitulaga engeri Katonda gye yagenda mu maaso n'okutuukirizaamu ekyo kye yateesa kye yasalawo okuba ng'akola. So mu bufunze bwento bensobola okugamba nga bwe ngamba nti njagala nteeseteese omwana wange wa kusoma. Njagala asome abeere ne kino wammanga. Bwe mba mmaze okuteeka emmala okuba nga mmaze okusalawo kati ate era nina okunoonya engeri eyo enaatuukirizaamu bino byenteeseteese oba byensazeewo. Ngenda Kampala kati nakyo tukikozesa ekyo. Ngenda Kampala okuva wano wendi eggulu ngende e Kampala. Kati mba wagenda Kampala ntuukiriza ntya ekyo? Neetaaga okuba ne ssente, neetaaga ate okubeera n'engeri y'entambula. Kati ebyo omuli ssente n'entambula bye bituukiriza kino kyenteeseteese. Kati walina okubaawo oluguudo, walina okubaawo omuvuzi oba ngenda kwevuga. Ebintu ebyaki ebyengeri eso. Okwawula n'okulonda bino Katonda tabikola mu budde. Yayawula edda ennyo n'alonda edda ennyo nga n'ensi eno tenaba kubanga ekola ki ng'ebaawo. Kubanga olusooka olwokuna lwatulagidde ddala essuula esooka olwokuna yanyweza ng'etwaga nti yatulondera mu Kristo. Kati jjukira mu bwa Katonda okwawula kwe kwasooka ne kugobererwa kye tuyita okulonda. Naye bwe kubeera ng'okulonda kwakolebwa nga n'emisinde egy'ensi teginnabaawo, okwawula ate nakwo bwe kutyo bwe kwali. Ensonga lwaki tunyweza nga tulaga nti ennamba ey'abo abantu abalonde Katonda byalonda okuwa obulokozi, ennamba yaabwe tekyuka, tetoolebwako ate tegattwako. Ennamba gye yateesa nga n'ebiro nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kubeera nga gisimwa, ennamba eyo y'emu gy'agenda okubeera ng'akola ki? Alokola, taligitoolako ate newankubadde okugigattako. Kabazaale benkane batya? Ekyo kye kiraga obukulu bwa Katonda, amagezi ga Katonda. Singa otegeera bino bikuyamba okubeera nga ofunira ddala obwesige obwenkomeredde mu Katonda oyo ow'amaanyi ate Katonda oyo ow'obuyinza. Bwe mu kutegeera nti tewali kigwabo ogwi mu maaso ga Katonda, boolaba nga balokoka leero kubanga Katonda yali yabaawula dda. Boolaba nga banywerera mu bulokozi leero, banywerera mu bulokozi buno kubanga Katonda yali yabaawula dda. Boolaba nga bagenze mu ntaana zaabwe nga tebakkiriza njiri, Katonda tiyakola ki? Tiyabalonda. Kikulu nnyo okutegeera nti okuteesa kwa Katonda okw'emirembe n'emirembe kwe yakola tekuganya Katonda kubeera nga abeera ne pulaani empya oba n'okusalawo okupya. Buli kyonna ky'olaba ekigenda mu maaso kyekyo Katonda kyateesa edda tikyali kigwanidde okubeera nga kikolebwa nga kituukirizibwa. Omuntu asobola okwebuuza nti abo Katonda be yalonda yalina okumanya kwabwe? Katonda yalina okumanya okwabo abantu be yalonda? Kwanukula nga nkugamba nti weewaawo. Lwaki? Kuba Bayibuli etulaga ti Katonda ayina obusobozi okumanya ebintu nga tebinnaba kubeera nga bikola bitya bibeerawo, kye tuyita for knowledge. Nti okumanya okwo Katonda akuyina, era kye kimu ku ebyo ebinnyonnyola Katonda okumanya okusukkuluma ekyaleero. Y'ensonga lwaki Bayibuli etugamba alangira ebitannabaawo okubeerawo nga tebinnabaawo n'alangirira. Y'ensonga lwaki Bayibuli emuyita ye Alpha ate era yani ye Omega, nti talina ntandikwa ate talina ki? Nkomerero. Kikulu nnyo kyakutegeera temu okuba nti Katonda affe ye yatutonda, tukakasiza ddala mu nsomesa ya Bayibuli nti alina okumanya okwenkomeredde
eri muntu ki gwalonda. Mazima Ken anaafaanana atya, oli anaafaanana atya, tumusiime anaafaanana atya, abaana baabwe balifaanana batya. Kwegamba nga boolaba nti omuzimbi yenna nti bw'abeera nga omuntu agamba nti alina kyayagala okukola, omuntu oyo agamba nti njagala ekizimbe, njagala okuzimba kino oba kino oba kiri, oba abasajja ab'amakolero, teri muntu yenna afulumya kino nga tatandise na kifaananyi kyakyo mu ndowooza ye. So bwe babeera nga abantu bakola ebikopo, bakola amaswaani, amamotoka, amasimu, ebifaananga bwe bifaanana byava mu ndowooza y'omuntu. So bwe tubeera nga ffe abantu tusobola okugamba nti kino bwe kiti, njagala ekimu nga kifaanana bwe kiti ne bwe kiti, tulina okukakasa nti Katonda abantu bye yali alonda newankubadde yali tannaba kubanga abatonda, abantu abo nga baali tebannaba kutondebwa, yali yateeseza ddala bulungi abantu bano be yayawula ate era be yalonda bafaanana batya, bagenda kuteekebwawa, bagenda kubeera nga balina bintu ki ebyenjawulo ebibakola ki, ebibannyonnyola. Bwe tuba tutunuulidde ku nsonga eraga engeri y'obulokozi bwaffe, biki ebigwanidde okutegeerwa ku ngeri y'obulokozi bwaffe? Bayibuli enyweza ebintu ebikulu wano byenjagala okusongerako bw'oba weeyambisizza ekitabo kino eky'Abaluumi essuula ey'omunaana n'osomamu nange olunyiriri olw'okumeka olw'29 lulaga nti kubanga bwe yamanya edda era yabaawula edda okufaananyizibwa n'engeri ey'omwana we abeerenga omubereberye mu booluganda abangi. Abana olwasatu lugamba era abo be yayawula edda abo era yabayita, era abo be yayita yabawa abo era obutukuvu, era abo be yawa obutukuvu yabawa abo era ekitiibwa. Kati wano ekikulu ekyokutegeera mu Luyonaani waliwo ekigambo ekiyitibwa Ordo Salutis, mu Luzungu tukivunulanga the order of salvation oba engeri ey'obulokozi bwaffe kiki ekikulembera, oba okuteekateeka okw'obulokozi bwaffe kufaanana kutya. Kyekino ky'oli okulaba wammanga. Bw'olaba olunyiriri luno olwasatu lulaga nti abo bokka Katonda be yayawula era abo bagenda mu maaso n'okuyita. Mu bufunze tusobola okugamba abo Katonda baatayawula, Katonda tasobola bayita, Katonda ayita abo be yayawula. Era bwe twogera ku kigambo kino ekyokwawula, bwe twogera ku kigambo era bwe twogera ku nsonga eno ey'okuyita, okuyita kuli mitendera oba kuli mu ngeri za mirundi ebiri. Waliwo okuyita okw'owabweru, waliwo n'okuyita okw'omunda. Bwe twogera mu kuyita kuno tutegeeza engeri Katonda gye yasiima okubeera nga akola ki, agenda mu maaso n'okuŋŋaanya abo bonna be yalonda. Nga twogedde ku kuyita okw'owabweru ne twogera ne ku kuyita okw'omunda, kitulina okuba nga tutegeera nti engeri Katonda gye yasiima ey'okuŋŋaanyamu abo bonna abalonde be si ngeri ndala wabula y'engeri ey'okubeera nga enjiri ebuulirwa. Ensonga lwaki Baluumi essuula ey'ekumi olunyiriri lw'ekumi paka lw'ekumi lulagira ddala obukulu obw'okubuulira ki, enjiri. Era mu kuyita mu kubuulira enjiri tugenda mu maaso ne tutwala akakisa kano ak'okubeera ekitundu kw'ekyo Katonda kyagenda mu maaso n'okutuukiriza mu budde oba mu nsi muno nga ayita abantu be byalonda emirembe n'emirembe nga n'ensi eno tennaba kubeera ng'ekola ki, ng'ebeerawo. So bwe tutandika n'okuyita okw'owabweru, kino kye tutegeeza nti okuyita okw'owabweru kutegeeza nti buli muntu yenna asobola okuwulira enjiri era ayitibwa okuyita mu njiri okubeera nti akyuka ne yeenenya n'akkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Wabula ekyewuunyisa si buli muntu yenna agenda mu maaso n'okubuulirwa enjiri oba awulira enjiri ayanukula bulungi nga yeenenya amakubo ge ag'okwonoona n'akkiriza kye tuyita enjiri. Nti bagiwulira bonna naye si bonna abagiwulira bakola batya, bagikkiriza ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe amabi. Abasinga kino tebakimanyi newankubadde buli kanaku bakikola. Waliwo abalowooza nti buli muntu yenna waakulokoka. Si y'ensomesa ya Bayibuli. Bayibuli eraga nti enjiri eraga eri abantu bonna
abaami n'abakyala, abagagga n'abaavu, abeeru n'abaddugavu, abawanvu n'abampi, abanene n'abatono, na buli nnimi zonna n'obuwangwa gye bava, buli omu abuulirwa enjiri. Naye si buli muntu yenna abuulirwa enjiri agikkiriza. Ako kakulu kakutegeera y'ensonga lwaki Matayo 24:10 nanya eraga nti bangi bayitiddwa naye abatono balondeddwa. Lwaki? Bonna bayitiddwa naye ate batono be balondeddwa. Okwo kusalawo kwa Katonda. Bonna bajja giwulira naye tebajja gikkiriza. Bonna bajja giwulira naye tebajja kola gikkiriza. Ensonga lwaki bikola batume naye enyweza ng'eraga mu 17:3 ti Katonda ebiro eby'obutamanya tyabitunuulira naye kaakati alagira abantu bonna buli wamu okukyuka oba okwenenya. Naye newankubadde alagira abantu bonna, ekibuuzo kiri nti bonna abalagiddwa beenenya ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe? Nedda. So kyekyo kye njagadde sooka tutandike nakyo, okuyita okw'owabweru kweko kuli universal. Enjiri tugibuulira buli muntu yenna omulamu, kasita abeera ng'asobola ogiwulira. Buli muntu yenna agibuulirwa, naye si buli muntu yenna alina agiwulira akola ki? Ayanukula bulungi eriyo nga akyuka n'aleka amakubo ge. Lwaki kiri bwe kityo? Kati okuyita okwokubiri kwe kulina otuyamba. Naate olwo kye tuyita okuyita okwokubiri. Okuyita okwokubiri kwe kuno nti enjiri ebuulirwa, naye mu masekkati g'okubuulirwa abantu bonna waliwo ate abo abaanukula. Abaanukula abo babeera n'ekyo kye tuyita okuyita okwokubiri, nga bwe tulabye Balumi egenda amaaso n'okunyweza. Era ekyo Balumi kyeyogerako mu 8:3 kyekyo kye tuyita okuyita okwokubiri kwe kuno amanga nti era abo be yayawula edda, abo era yabayita. Abayita okuyita mu njiri kubanga yabaawula edda, era ebawula enjiri ng'ebuulirwa bagolokoka muli ne bagamba ekiseera kye kino, njikkiriza, ntegedde nti ndi muki mwonoonyi, nkole ntya okubeera nga nkola ki? Nga ndokolebwa. So bawulira enjiri ng'ebuulirwa, naye beebo abatono mu bangi ennyo abawulira enjiri ne baanukula eri eyo enjiri, era ebaanukula eri enjiri eyo Bayibuli egenda amaaso n'egamba be yayawula beebo baayita. Era eyongera n'egamba era abo be yayita yabawa obutuukirivu. Baatayawula tabayita ate tabawa butuukirivu. Be yayawula abayita ate n'abawa obutuukirivu. Era ekisemberayo ddala ajja kubeera nga agendera ddala mu maaso n'okubawa ekitiibwa. So mikwano, kino njagala nkyogere watali kwebuzaabuza, era njagala naawe okitwale mutima mulungi nti mukuba nti Bayibuli tesomesa nti abantu bonna baakulokoka, tulina okumaliriza nga tugamba si buli awulira enjiri anaaweebwa obutuukirivu. Si buli awulira enjiri ti anaaweebwa obutuukirivu. Ekyo kikulu kya kutegeera, era kikuyamba okugenda n'otamalibwamu maanyi ng'ogamba banenganje buulidde nga nkoze ekisoboka abantu okubalaga bonna si baakulokoka. Waliwo abajja okulokoka, waliwo batajja kola ki? Kulokoka. Wabula ekyenjawulo kiri nti tomanyi ani gwe yalonda n'ani gw'ataalonda. Gw'ogugwo ogukuweereddwa buulya buli muntu yenna enjiri. Era y'ensonga lwaki Pawulo yagamba nti abonaabona byonna byabonaabona kubanga lyagala abalonde ba Katonda bafune obulokozi obuli mu Kristo Yesu. nga Timoseewo ekyokubiri 2:8-10 bwe lunywereza ddala. So kikulu ffe okutegeera nti abo bonna Katonda baayita n'okuyita kuli okw'omunda beebo baawa obuki obutuukirivu, era okuyita okwo okw'omunda mulimo gwa Katonda kuweebwa abantu nga tebannaba kukkiriza oba nga tebannaba kubeera nga baanukula mu kukkiriza. Nti kikulu nnyo kya kutegeera nti abantu ne bwe beetalirira omuntu ne basalawo kubanga bamusiibako lunaku ku lunaku, wiiki ku wiiki, mwezi ku mwezi, mwaka ku mwaka alokoke, teri muntu alina maanyi gasobola kyusa mwonoonyi. Teri muntu alina maanyi gasobola kyusa muntu mulala wabula Katonda yekka. Tewaliwo olukujjukujju oba enjogera ennungi oba
okwogera mu ngeri esanyusa esobola osikiriza omwonoonyi okuva mu kwonoona kwe. Ssebo kyenjagala otegeere ti Katonda mwene mu bukulu bwe abo be yayawula edda ye yennyini yasookera ddala okukyusa emitima gyabwe. Bw'amala ogikyusa bw'ati abantu abo ne balyoka batuuka ku ddaala ery'okukkiriza. Kinsonga lwaki tusomesa nga tulaga nti okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kye kikulembera okukkiriza. Okukkiriza si kwe kukulembera okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Abantu abasinga genda mu nsi eno yonna abasinga bwe bati bwe basomesebwa nti okukkiriza kwe kukulembera okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati ekibuuzo kiri nti omuntu mufu mu byonoonyi bye n'obutaliimu akkiriza atya singa si buli muntu mulokole? Kati kyolina okubeera nga otegeera okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyekisooka then okukkiriza ne kujja. Tukkiriza kubanga Katonda aba tuzadde omulundi ogwokubiri. Gw'atazadde mulundi gwakubiri tasobola kukkiriza njiri. Kyekyo Bayibuli kyegamba nti be yayawula baayita, baataayawula tabayita. Ekyokulabika ekisinga obukulu tulina kuba nga tweyambisa Ezekieri essuula eya 36. Bw'osoma ekitabo kino ekya Ezekieri kiraga amakulu ag'ensonga eno engeri gye gavaayo obulungi. Bwe mba ntandise n'olwabiri-5 bweti bw'egamba. Egamba era ndibamansirako amazzi amalungi. Ani amansira? Teweemansirako, yamansira. Agenda maaso n'agamba era muliba balongoofu. Tetusobola kwefuula balongoofu. Katonda yatufuula abalongoofu. Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Omulimo gwonna wa Katonda. Teri mufu asobola kwegolokosa. Teri mwana yeezaaza. Omwana yeeyamba atya okubeera nga azaalibwa? Omwana nga bw'ateeyamba kubeera nga maama we oba muzadde we afuuka olubuto n'okuba nga azaalibwa, bwe kityo bwe kiri naffe aboonoonyi. Omufu tasobola kwezuukiza. Olwabiri-6 era ndibawa omutima ogw'ennyama, era ndibawa omutima omujja. Tetusobola kwewa mitima mujja, guno mulimo gwa Katonda. Ne nteeka omwoyo omujja munda mu mmwe. Kino kiraga nti Katonda bw'aba tasaasidde teri muntu n'omu asobola kwanukula eri njiri. Era Bayibuli eraga era ndijja omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Obulokozi mulimo gwa Katonda. Ssebo ne nnyabo akola ki? Awuliriza. Era abamu abasobola okuwulya bino basobola okwesittala, naye nga mu maseekati g'okwesittala kwabwe tebasobola nabo kuwakanya nnyiriri zino, kubanga nabo bazisoma mu Bayibuli zaabwe nga zoogerera ddala nga bwe nzisomye, naye tebabalaga nga makulu gaazo. Ekyawandiikibwa nga bwe kyogera ekyo kye kitegeeza. Katonda yatulokola, tetwerokola. Gw'atalokodde tasobola kwerokola. Kanteekeko omusumaali omulala nga neyambisa Peetero ekisooka 3 egamba nti yeebazibwe Katonda era Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Uliza bulungi, eyatuzaala omulundi ogwokubiri. Tetwezaala, eyatuzaala. Ekyo kyetegeeza gwe tewasobola kwezaala. Katonda yasobola okubeera nga akola ki? Akuzaala. Kyekyo Bayibuli kyesomesa muganda wange. Yeebazibwe. Lwaki yeebazibwa? Kubanga ye yatuzaala omulundi ogwokubiri. Obulokozi bwa Katonda. Obulokozi si bwa mwana wa muntu. Omuntu tasobola kubeera nga akola atya? Nga yeerokola. Ssebo ne nnyabo agenda maaso n'okuba ng'okola ki? Ng'owulira ddala buki? Bulungi nnyo nnyini ddala. Era njagala nende maaso n'okubeera nga nsimbira ddala ensonga eno ngigusize ddala bulungi. Gwena awuliriza tega butezi matu otegeere nti ey'okuba nti Katonda alina abantu be yayawula. Ensomesa eyo enyweza nti Katonda kye yasiima kye kikulembera omuntu ky'asiima. Omuntu si yakulembera mu kusiima, olwo Katonda naye n'alyoka asiima. Katonda yakulembera mu kusiima. Choice ya Katonda yeesooka ng'ey'omuntu tennabaawo. Y'ensonga ffenna tumayinde ddala Yokaana 15:16 eraga nti nze nabalonda, Mukama waffe yogera eri abayigizwa, nze nabalonda si mmwe abannonda. Era Efeso etulaga mu emunnya ng'egamba nti Katonda yatulonda
nga n'emisingi egy'ensi teginnabaawo. Okwo nga kwe tutadde n'Abasosonika ekyokubiri 2:13 eraga ti Katonda eyali yabalonda olubereberye. Era okwo tusobola kwerera kuteekako ne Yakobo essuula ey'okubiri 5 eraga nti Katonda ye yalonda abaavu okusikira obwakabaka bwe. Ate ekigendera ddala mu maaso n'okuba nga kisirisiza ddala embeera eri eyo ng'omuntu agamba ye muwanguzi wa myoyo ne yeetunuulira nga yakikola mu maanyi ge. Ye Baluumi essuula ey'omwenda olunyiriri 10 lugamba nti naye si ekyo kyokka, naye ne Lebeka bwe yalina olubuto olw'omu Isaaka jjajjaffe aba 11 kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba ekibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Owulidde bulungi ebigambo ebyo. Ebigambo biraga nti kubanga nga tebannaba kuzaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita. Balaga abaana abali mu nda ya Lebeka, abaana ba mirundi 2 bali tebannaba kubanga bazaalibwa, tebannaba na kukola kintu kyonna kirungi oba kibi, Katonda n'ayawula. Katonda ayita n'alonda n'agamba atya mu 12 n'agambibwa nti omukulu alibeera muddu wa muto. 13 lugamba kubanga bwe kyawandiikibwa Yakobo mwagala naye Esawa namukyawa. 14 lugamba kale tunayogera tutya obutali butuukirivu buli eri Katonda kitalo. Mu bufunze bagamba tokyogera nako ekyo kiba kitalo gw'ogamba bw'otyo. 15 kubanga agamba Musa nti ndisaasira gwe ndisaasira, gwe ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa ekisa. 16 kale bwe kityo si kyoyo ayagala newankubadde addukana wabula kya Katonda asaasira. Ssebo ne bannyabo bye byawandiikibwa bwe bityo bwe binywereza ddala. Era ng'eno ensonga yonna tugizimbira ku masomo ag'emirundi 5 ge nali nsomesezaako omuli okugwa kw'abaana b'abantu, okulonda kwa Katonda okutaliko bisaanyizo. Then olwo tulyoke tuteekeko kye tuyita okufa okwa Yesu ng'afiirira abo abaamuweebwa. Okwo nga kwe tuteeka ate era ne kye tuyita okuyita kwa Katonda okwekisa okutasobola kubeera nga kuziyizibwa. Abo bonna Katonda be yayawula ekiseera bwe kituuka nga abayise teri n'omu asobola kubeera nga aziyiza okuyita kwa Katonda. Nga ffenna bwe tujjukira omwami ayitibwa Sawulo ti byonna yabikola mu kuba nti yali yayitibwa Katonda. Ekiseera bwe kyatuuka eky'okuyitibwa kwe, Mukama waffe yamwanuka n'amugamba nti tosobola kubeera nga kaakati osamba eri ekifumita oba akafumita. Ekiseera kyakituuse mu kubanga nti kyakituuse, Pawulo yayanukula ng'agamba Mukama waffe kikyoyagala nkole. Pawulo yali akomezeddwa ku kisenge ng'obutemu bwe bukomye, effuujo lye likomye, okunoonya Abakristaayo batemulanga kukomye. Kaakano nga Katonda mwene ayingidde mu nsonga, atuuka ku Peetero bw'amala okubeera nga abayambako okubeera nga bayingiza ebyennyanja ebingi mu katimba nga baali bamaze ebbanga nga balemereddwa. Peetero bwe yalaba kyalaba yagamba Mukama wange va mu maaso gange kubanga ndi muntu omwonoonyi. Olwo Peetero yali amaze okubanga akyusiddwa munda, kasobodde n'okubanga ategeera obuzito obw'ebibi bye. Matayo yasangibwa awandiika, Mukama waffe yamugamba kimu, ngoberera. Matayo teyaddamu kubanga atunula mabega. Okuyita kuli eri Katonda abo bayise era abo bawa obuki obutuukirivu. Kikulu nnyo ekyo kyakubanga tukikola kitya kitegeerebwa ddala bulungi. Era nekisemba mu masomo ago twaga kye tuyita obugumiikiriza obw'omuki obw'omutukuvu. So bino bikulu nnyo bya watali kwawula kuno okw'obwa Katonda n'okuyita kuno okw'obwa Katonda tewaliwo muntu yenna asobola kubeera nga alonda Kristo Yesu. Kiddamu watali kwawula kuno okw'obwa Katonda ne kye tuyita okuyita kuno okw'omunda okw'obwa Katonda tewali muntu yenna asobola kubanga mu maanyi ge yeereeta eri Kristo. Kakulu nnyo ako okubanga omuntu akola ki?
akategeerera ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala. So tekiri ku muntu yenna kubeera nga yeewayiriza nti yeyeereeta, wabula Katonda ye yatuzaala omulundi ogwokubiri, era si buli muntu yenna tiyayawulibwa eri obulokozi. Ebyo mbiddamu olwammwe abasinga okuba nti guno gwe mulundi gwammwe ogusookedde ddala, oba guyinza okuba gwa kubiri okubanga olya ku bintu nga bino. Mwebiri mu Bayibuli yo. Ensonga lwaki tugamba tolina kubeera nga oyingira wanga okuŋŋaanira mu buli kanisa. Weetaaga ekkanisa omuli omusajja Katonda ye mwene gwe yeeyambidde n'ategeera ekigambo kye, musajja nga takwatibwa nsonyi, kigambo kya Katonda nga akyawulizaamu ddala bulungi. Mutukubira amasimu tujja babuulira, tulinako amakanisa ge tumanyi nga gyegali eyo gye muli, nga wali abaami abawulira ddala bulungi kigambo kya Katonda. Si buli wamu nti ogaanidde okuba nga okuŋŋaanirayo, wangi bali eyo nenga bakola byabwe. Bakati bino onaabitegeera ddi nga bakusomesa simaye leero lunaku lwa kyamagero, leero lunaku lwa kubotola, simaye leero lunaku lwa kukoowoola, ebyo byonna bye badde tolabangako birabise, leero lunaku lwa kwogera mawanga goyagala okutambulamu. Bino oba onaabitegeera ddi? Toyina bw'ogenda bitegeera ng'omuntu akugamba kimu nti no ey'ensigo yegenda okuggulirawo oluggi, kuba babasomeseza nnyo okubanga ebintu bitambulira ku mmwe. Okujjako ng'okoze kino togenda funa kino, okujjako ng'ofunye kino togenda. Endowooza zammwe zajjulamu ensonga eno yogamba nti nze akolire obulokozi bwange, nze yeerokola, nze akkiriza, nze agaana, nze akola bitya. Ebyo byonna kati bw'otandika okuwulira bino ogamba n'omusajja abadde atya. Naye ng'ate bino bye bisomeseddwa mu kanisa emyaka gino gy'olya 2022 ekkanisa lyebadde. Bino y'ensomesa ya Bayibuli. So bwe tugenda tutunuulidde ensonga ey'okubiri bw'eti mu lunyiriro lw'okutaano, kubanga ekisooka tumaze okiraba bwe yatwawula edda tukirabye. Ekyoka kitulina okulaba okumufuukira abaana. So ekyo kikulu kya kutegeera. Bayibuli bw'eyogera ku kino kye tuyita okumufuukira abaana, y'ensonga ennyonnyola lwaki yatwawula tumufuukira abaana. Ensonga lwaki bwe yali atulonda tutambulire mu butukuvu, kubanga abo bayagala ofuula abaana balina kuba batukuvu, kubanga ye abaawula ate abalonda mutukuvu. So okumufuukira abaana mu bulambulufu bw'ensonga kisonga nnyo ku kigendererwa ekibereberye ekya Katonda. Ekigendererwa kya Katonda mu ntandikwa, oba okusalawo kwa Katonda mu ntandikwa, oba enteekateeka ya Katonda mu ntandikwa, okusalawo kwe mu ntandikwa kwali kwa kubeera nga tumufuukira abaana. Era ekigambo kino okubeera nga tumufuukira abaana kirabikira mu mabaluwa aga Pawulo gokka. Omwo nga mwotadde Befeso gye tuva osoma, okwo nga kwotadde Bagalatiya, okwo nga kwotadde ne Baluumi. Era kikkirizibwa, kirowoozebwa nti ekigambo kino okumufuukira abaana, Pawulo yagenda mu maaso n'okuba nga akyeyambisa nga akijja mu mateeka ag'Abaluumi, kubanga ye yali munnansi mu Baluumi. Era okumufuukira abaana mu ndowooza eri ey'Abaluumi kyali kitegeeza omuntu okubeera nga aweereddwa eddembe eri erinnya n'ebyobugagga by'oyo amulonze. Omuntu okubeera n'eddembe eri erinnya ly'oyo n'obugagga bw'oyo eyali agenze mu maaso n'okubeera nga asazeewo gwe okuba nga omufuukira omwana. Era kikulu nnyo okutegeera nti n'oyo eyali akufudde okubeera omwana we yali akuyinako eddembe eritaaliko bukwakulizo okubeera nga abeerani kitaawo. Mu kino Pawulo kyali ogenda maaso n'okunyweza kwe tulaga nti mu kuba nti Katonda ekigendererwa kye ekyotwawula kyali kyakuba nti tumufuukira abaana, nti mu kuba kati tumaze okuba nga tumufuukidde abaana mu Kristo Yesu, tuyina eddembe okukozesa erinnya lye, era tuweereddwa eddembe ku by'obugagga bya Katonda. Era bw'oba nga weekaanyiza bulungi ekigambo kino ekiri mu
bukozesa ekyawandiiko ekiri mu Yokaana 1:12 egamba nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Akakulu kakutegeera tulina obuyinza eri erinnya lya Katonda erina ebintu bya Katonda, ate Katonda mwene atufudde abaana be atulinako obuyinza obwenkomeredde. Lwaki? Nti bwe twagenda mu maaso n'okununulibwa omusaayi gwa Kristo twafuuka abaana ba Katonda, kubanga olw'13 lunnyonnyola ekyo ekiri mu lunyiriri lw'12 kyatuukawo kitya. Olw'13 lulagira ddala bulungi nti abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala okw'omubiri newankubadde okwagala okw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kati tuba tuzaaliddwa Katonda, tufuuka abaana ba Katonda, tuteekeddwa mu kifo ekyokuba nga tuyitibwa abaana. Ng'okugibwako omusango bwe kiri ekigambo eky'amateeka, ate n'okufuuka abaana nakyo kiri mu ngeri y'amateeka, ekitegeeza nti abakkiriza mu mateeka, kuba Katonda yakulya obutukuvu, mu mateeka bafuulibwa abaana ba Katonda olw'okuba tikaakano baweereddwa ekikula ekijja. Bakolinso 2:5-17 egamba nti omuntu yenna singa aba ali mu Kristo aba afuuse ekitonde ekijja. Era ensonga eyo eviireyo ddala bulungi otulagira ddala titwali mu famire etaali ya Katonda, naye Katonda mwene yatukwatibwa ekisa n'atuyingiza mu famire ey'omwana we, nga ekyandiiko ekiraga mu Bakolosaayo 1:2-13 nga kigamba nti nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika ogw'obutukuvu mu musana. Laba olw'13 eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. Olaba ekyo Katonda kyatukola kyekyo, yatulokola n'atujja mu buyinza, yatuzaala ogwokubiri ate era yatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagalwa. Bikulu nnyo ebyo byakubanga bitegeerekeka nti twali mu famire engwira etamanya Katonda eyali obwakabaka obw'ekizikiza, naye kaakano twayingizibwa mu bwakabaka obw'omusana obw'omwana Katonda omwagalwa. Era mbagirawo bwe twamufuukira abaana twagenda maaso n'okuweebwa omwoyo ow'obwana. Kyekyo lwaki Bayibuli enyweza mu Bagalatiya essuula ey'okuna olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga ng'egamba nti alyoke abanunule abaafugibwanga amateeka, tulyoke tuweebwe okufuuka abaana. Era kuba muli baana, Katonda yatuma omwoyo gw'omwana we mu mitima gyaffe nga akaaba nti Abba Kitaffe. Ensonga eyo era eviirayo nnyo ddala bw'oba nga weeyambisiza ne Baluumi essuula ey'omunaana. Baluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olw'15. Bwetyo ne bwegenda maaso n'enyweza ng'egamba nti kubanga tetwaweebwa mwoyo gwa buddu okutya, naye mwaweebwa omwoyo w'okufuuka abaana atukaabya nti Abba Kitaffe. Dawula 16. Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nti tuli baana ba Katonda. Naye bwe tuba nga tuli baana era tuli basika, abasika aba Katonda era abasikira ewamu ne Kristo, bwe tunabonaabona wamu era tulyoke tuweererwe wamu ekitiibwa. Ako kakulu nnyo era kakola ki? Kakutegeera. Leero Abakristaayo bagambibwa nti kasita okkiriza Kristo Yesu ng'emitawaana ogigobye, togenda kuddamu kusoomoozebwa, togenda funaku kakufumita mubiri n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Naye Bayibuli etulaga nti obulamu obwakaakano Kristo yatulekerawo ekyokulabirako nga kyakubonaabona. Kaakano kubonaabona ne waliwo ebitulindiridde ebyo ebikulu eby'ekitiibwa. So tulina kunyweza ebyawandiikibwa amaaso ne tugateeka kwani ku Mukama Katonda waffe. Era ekisembeyo ddala mu kununulibwa kwaffe kwe kubeera nti kaakano twafuna erinnya erya Katonda. Katonda ali ku lwaffe. Befeso 2:18 enyweza mu kuba nti twafuuka abaana ba Katonda, katukozesa n'erinnya
erya Katonda. Olw'ekumi n'omunaana bwetyo olunyweza nga lugamba nti kubanga ku bw'oyo ffembi tulina okusembera kwaffe eri kitaffe mu mwoyo. Kawulira ate ali kitaffe kaakano kitaffe mu mwoyo omu. 19 Kale bwe mutyo temukyali bannaggwanga n'abayise naye muli ba kika kimu abatukuvu era aba mu nnyumba ya Katonda. Byebyo bassebo ebyatutuukako. Ate oba otunulidde Yokaana ekisooka yo naye ennyuma lwayo. Yokaana ekisooka olwokusatu essuula eyokusatu egamba mulabe okwagala bwe kuli okunene kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda, era bwe tuli ensi kyeva erema okutegeera kubanga teyamutegeera ye. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye kubanga tulimulaba nga bw'ali. Ebyawandiikibwa birambulukufu ku nsonga eyo. Njagala ati tutunulyeko ne ku nsonga eyokusatu gye twalabye etegeeza ku bwa Kristo. Ku bwa Kristo bw'oba osomye Befeso 1:5 tumaze okuba nga tuzuula nti bwe yatwawula edda okumufuukira abaana. Kaakano njagala tutunulye ku kyokusatu kye tuyita ku bwa Kristo. Bwe twogera ku bwa Kristo kikulu nnyo okuba nga tujjukira kino wammanga nti mu lunyiriri olwokusatu twalaba nti tuweebwa omukisa mu Kristo, mu lwokuna ne tulaba nga twalondebwa mu Kristo, mu lwokutaano Bayibuli etulaga nno twayawulibwa edda okumufuukira abaana ku bwa Kristo Yesu. Ekyo kiba kitegeereza ddala mukwano gwena awuliriza nti oyo yenna ali wabweru wa Kristo teyalondebwa eri bulamu ate era talilokolebwa. Ensonga yonna eggukira mu Kristo Yesu. Buli kintu kyonna kye tusobola ofuna eri Katonda kisibiddwa oba kitambulira mu kuba nti omuntu ali mu Kristo. Eyo nkolagana ey'ekimmemmette, eyo nkolagana ey'omwoyo etegeeza obulokozi, era okuviira ddala ku ntandikwa paka ku nkomerero Katonda atuukiriza byonna byatuukiriza okuyita mu Kristo Yesu nga Befeso 3:11 bwe lugenda ddala okuba nga lukola lutya nga lunywereza ddala ensonga eyo. So nate era njagala tubeere nga tutunula na kitundu ekisembero ddala ekigamba nti nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Ekigambo ekyo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe kye kyogera ekyo kye kitegeereza ddala nti mu butuufu Katonda byonna ebyo byakola otuweera omukisa mu Kristo, otulondera mu Kristo Yesu, okubanga tumufuukira abaana ku bwa Kristo Yesu. Ebyo byonna yabikola kubanga ekyo kye kyamusanyusa, ekyo kye kyali ekirungi gyali. Katonda yasanyusibwa okutwawula ku lw'ekitiibwa kye, si nti yali wansi wa bufuzi obw'omuntu yenna, wabula ekyo kye kyali ekirungi gyali. Era ensonga ey'okubeera nti yasalawo okubanga atulonda, so tusobola okuba nga tugamba temukuba nti Katonda teyalina kyali kimukaka kubanga tufuuka abaana be, era Katonda tali wansi wa kubeera nga awa ensonga zonna. Lwaki bw'atyo bwe yateesa? Kubanga Zabbuli ey'Ekikumi-15 olwokusatu lulagira ddala nti Katonda ali mu ggulu era akola nga bw'ayagala, era ne Zabbuli ey'Ekikumi-35 olw'omukaaga eraga Katonda ali mu ggulu era akola nga bw'ayagala mu ggulu, ku nsi ne muki ne mu biko. Danyeri 4:35 enyweza n'eraga nti teri muntu asobola aziiza mukono gwa Katonda, okwo nga kwotadde Yobu 33:13. So kino kye tuyita nga bwe yasiima olw'okwagala kwe kirabikira mu bitundu bingi. Befeso 5, Befeso 9, Befeso 11, Batesaloniika 2:11, Bafilipi 2:13, okwo nga kwotadde ne Matayo 11:26-27. So okwagala kwa Katonda nga okusiima kwa Katonda bwe kwali, tusobola okugamba nti Katonda bw'atyo bwe yasiima n'alonda mu nsi eno eyagwa abangi okubeera nga bamufuukira abaana. So mu bufunze tusobola okugamba nti ekitiibwa n'ettendo kidde eri Mukama Katonda waffe
ye yekka yagwanidde okubanga asinzibwa olw'ebyo bye yatukolera kuyita mu mwana we Yesu Kristo, nga bwe tulabye ebyandikibwa eby'enjawulo binywereza ddala nti singa teyasaasira nga ffe twali tunaakutegeera esaala kyeki, okusiiba kyeki, okuwaayo kyeki n'emirimu emirala. Katonda yali ateesa dda nnyo otukola obulungi. So byonna bye tukola mu budde birina kuba bya kumwebaza bwebazi, okumugondera n'okukola ebyo ebimusanyusa kubanga yatwagala nga twali tetunnaba kubanga tumwagala. Sisobola kusukako wano, wabula Mukama n'abakkiriza tunaakomawo ate era ne tulaba olunyiriri n'olw'omukaaga lugamba ki. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.